boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Abazimbe mu kiruddu si nzimbe muzimbe kiruddu endala waliyo n'endala waliwo n'eyeekawempe ezo zimala why lwaki bw'omuzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegerese ne bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe. Oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba mbazimbemu ekiruddu. Bobi Wine mugagga lwaki era akwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo gye bamuzaala. Owange bwafaanana enkima n'osalawo n'obwongo bulowooze ng'obw'enkima omanyise n'oyo gravity omutujju twatondebwa ku lunaku lumu era bwe twatuka okukima ebitundu byaffe eby'emibiri Mukama yasooka kuyita myoyo gyaffe gyombiriri n'atunnyonnyola n'atugamba nti nze bwe nkuwa ffeesi ennungi ng'efaanana ng'ey'abantu ate mu mutwe obwongo nkuteeramu bwa nkima oba si kyo bwe nkuwa ffeesi efaanana ng'ey'enkima ate mu mutwe obwongo nkuteeramu bw'abantu era nga busaza bulungi. Kaakati kiri gye muli okusalawo ku byombiriri ki kye mba mbatoolerako kye nnava mwesooka ne mmugamba ayi Mukama Katonda tosobola kumpa byombiriri nomba ffeesi nga nnungi ng'era etunulwako nga ndi mulungi kaalaala kyokka ne mutwe n'onteeramu obwongo obufaanana ng'obw'abantu ng'era amagezi ganneesera kyeyava ŋŋamba nedda londako kimu ngabako kimu leero kye nnava mmugamba ayi Mukama Katonda mbadde nkusaba ompe ffeesi efaanana ng'ey'enkima naye mu mutwe onteeremu obwongo obufaanana ng'obw'abantu era nga busaza bulungi nga bulowooza ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu era Mukama Katonda n'akola bw'atyo n'ampa kye namusaba kyova olaba ndi mubi naye ndi mugezi ate ndi mutegeevu kubanga ekyo kye nalondawo Mukama Katonda bwe yatuuka ku gravity omutujju kyava mugamba yiwe kijaana gwe nkuwa ekisalawo kye mba nkuwako self service w'oyagala w'osena kyava muddamu nedda Mukama Katonda nze mbadde siina kye nnonye era siina kye njagala ompe kubanga nze mbadde mperekeddeko ku oyo. Mukama Katonda yatunuulira mwana mulenzi mu busungu obungi ennyo n'addira ffeesi efaanana ng'ey'enkima n'agimuwa n'addira n'obwongo obulowooza ng'obw'enkima nabwo n'abumuwa kyova olaba gravity omutujju afaanana nga nkima ng'era nange bwenfaanana kyokka ate era still n'alowooza ng'enkima kubanga olunaku lwe baatuyita otuwa ebyamagero byaffe nga tulina okusalawo ku kye tulina olulondako nze bwe nasaba gravity omutujju yagamba Omukama Katonda nti nedda Mukama nze mbadde mperekeddeko ku oyo yeekolera itongwa geega nti musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kaakati bulijjo tubadde tugumidde abantu okumanyiira His Excellency Bobi Wine naye tetugenda ate kugumira kisolo kyefaanaanyiriza muntu kumanyiira muntu y'omu babebekulu abalabwako twabagamba no ba Eddy Kenzo abalabwako twabagamba nti no ba David Lutalo abalabwako twabagamba nti no zireeta eyeefaanaanyiriza okuba abantu naye ng'amanyiira omuntu omu His Excellency Bobi Wine ekitajja kusoboka bannange tetugenda kugumiikiriza beefaanaanyiriza bantu n'abantu oba tetugenda kugumiikiriza bantu bamanyiira His Excellency Bobi Wine olw'okuba babawaddeyo zireete n'abeefaanaanyiriza abantu nabo bamanyiira omuntu y'omu. Ffe wano tuzira emmere eriibwa ne tugigamba tetukyakwetaaga kaakana ate zireeta ekimererezi kyegeze ku ffe abaazira emmere eriibwa era nga yali ewooma nnyo. David Lutalo yali muyimbi mulungi nnyo so yagisazizaamu yali mmere eriibwa ng'ayimba ennyimba z'omukwano ng'ayimba ennyimba z'ensi ng'ayimba ennyimba za Katonda ng'ayimba n'ennyimba z'ebizibu ezinkwata ku mutima naye kasita kyatuka ku nkyukakyuka ne tumuwummuza era so yazisazizaamu. Bebekulu amaze emyaka emeka nga tapafoominga Bulaaya gw'olowooza teyali yagadde wabula yagamba ab'e Bulaaya bagaba ssente ntono okusinziira ku ye z'ayagala nga bamisa kibagenda ne bayimbayo ye Bebekulu kyagamba nti ezizeze ezaabulayo
bw'ogamba nti ab'ebulaya bagaba ssente ntono promota agaba ssente okusinziira ku bantu b'ogenda okuleeta mu kivvulu. Actually mu kivvulu tetugaba ssente, tugaba bantu. Nze bwe ntegeka ekivvulu ng'ekifo kituuza abantu 2,000 nonsabako akakadde oba nonsabako obukadde 10 mbala nti nkuwadde emitwe 10. Tetugaba bantu, tetugaba ssente, tugaba mitwe gy'abantu. Kakati gwe oba weekakasa nti osaba ssente nnyingi era nga gikuzaamu nga bwe weewulira, lwaki tebakupangisa? Kubanga promota asobola n'okupangisa akawumbi as long as agenda kujjamu obukadde obuwumbi 2. Bwe weebuze lwaki Bebe Cool tebamupangisa naye nga teweerabira ayina eddoboozi eddungi ennyo, ayimba bulungi nnyo era asanyusa bulungi nnyo era mumutwalanga emmere eriibwa, naye emmere eriibwa twagizira ne tugisawuka eri. David Lutalo mmere eriibwa twagisawuka eri. Eddie Kenzo mmere eriibwa atavanga ku nnyonyi buli budde, kaakati ne Bulaaya tebakyamwagalayo, twamusawuka eri. Kaakati zireeta ekimerereze ekitali mmere. Mbu nakyo kirwanagane naffe naye nga ffe bekirwanagana nabo tugobye n'emmere. Wabula kye ekimererezi kijje tumanyire kirowooze nti tunaakirya. Munnange ffe twakuliramu okwegoga gravity omutujjusa enkima. Nkima ginnange ffe twakuliramu okwegoga. Buli lw'otupiika ekintu tetayagala wallahi tukisesema. Bwe mba nsobola okugoba eyayimba sitala osonyiwa munno waaba yeetonze, bwe mba nsobola okugoba eyayimba minzaani kamwako, bwe mba nsobola okugoba eyayimba abantu ejanjaba yankutudde simanya biki, ate gwe okwepiica mba nkwagaza ki? Omuwala omulungi bamugobye mu maka lwa butagondera biragiro bya bba. Zireeta gwe Nambejja omubi w'okukyalo, omanyi ne mubabi waliyo kaalaala. Gwe Nambejja omubi w'okukyalo kaalaala zikuleese olowooze nti osobola okutufutyanka mbu n'osigalawo ng'okyayimiridde. Ekitagenda kusoboka. Labira ku baakusooka olumba, obasinga amaanyi, obasinga ettutumu, obasinga obuganzi, obasinga enduulu, obasinga ssente, naye lwaki bo baalemerwa? Toyina magezi okwebuuza nti wano w'ennumba kano akasaka kamize bameka? Ekibira mw'oyagala okuyita mulimu emizimu egiruluma nti abange twafiira eno. Olw'okuba eri enzivuunuka emitala w'ekibira waliyo gwe ky'oyagala ssente nnyingi ennyo. Bakuwaddeko ne ka deposit okubakakasa nti osobola okiyitamu balance omusanga eri, naye nga abaasooka okwagala okuyitamu emizimu gyabwe giri omugiruluma. Naawe zikuleeta ojja osotya ze ŋŋenda kiyitamu, ze ŋŋenda kiyitamu. Mwabatayiga mwabaaki mwabagamba nti mugamba Bobi Wine tasobya, Bobi Wine si Katonda, Bobi Wine takyali Bobi Wine mutabani wa JW Center mu yeebake mirembe ne jjajja waffe Margaret Nalunkuuma naye yeebake mirembe. Bobi Wine yafuuka wa ggwanga era singa omukosa obeera tokosezza baamuzaala gye bali, obeera tokosezza Irene Kayemba mwannyina, obeera tokosezza Ssenga Namuleme mwannyina, oba tokosezza Chairman Nyanzi, oba tokosezza Baabayawe, oba tokosezza Dakisi, oba tokosezza Miki Wine, oba okosezza bannayuganda bonna. Ate nkikutegeeza maybe today Bobi Wine family ye eyinza n'okuba temwagala nga bwe tumwagala. Sigambe nti temwagala, naye ku ngeri bannayuganda gye tumwagala, ku ngeri gye tumuyinamu essuubi, tusinga ne family y'okumwagala, kubanga Bobi Wine today is owned by oppressed Ugandans, the tired Ugandans, the Ugandans who are yearning for the change. Tacha owningibwa bazadde be baamuzaala badde baganda be baamukusa n'abamudda ku mugongo. Owningibwa ffe bannayuganda. Kakati bw'oba ogamba nti bano bagamba Bobi Wine tagambwako ajja kuba dikiteeta, Bobi Wine Katonda, nedda agambwako, mutabani wa Ssentamu agambwako, era gwe bw'osanganga mutabani wa Ssentamu gambako, bw'osanganga muto wa Yawe gambako, bw'osanganga muto wa Nyanzi gambako, bw'osanga mwannyina Namuleme oba Irene Kayemba gambako. Naye ono owaffe ow'eggwanga tagambwako, tasongwamu era teyeemalinkirwako, teyeemwanswankuulirwako, kubanga Bobi Wine tumuyinanga akatiko ekibiriiti akamu mu kibuyaga obungi akunta. Kyova olaba twasalawo nti tagenda kuvvoolwa bantu
kyokka tumugobyeko abantu ate amazigi go gamujjako olw'okuba nti geefaanaanyiriza abantu. Abayimbi bagudde gwayimba naawe ojja omanyire Bobi Wine mu nkola yemu eyasuula bali abaasooka. There is a big difference between being a musician and a singer. All a musician who tried their level best to put Bobi Wine down in Ogedde Oluzungu bali eyo n'ababali abakaba maluma bafa dda zireeta singa esinga. Omanyire His Excellency Bobi Wine kikafuwe toyina kintu kyanjawulo nnyo gwe Gravity omutujjusa enkima kyoyinza kutuwa. Omanyire Bobi Wine tukulekewo ng'oyinaayina osigale ng'okyajja ng'obayimbira abantu era ebivulu okuva n'olwaleero tukuwezeeyo kubanga bano b'oyimbira be babboosi bo. Oyagala kuyimbira mirambo bw'olitegeera omugaso gwawe mu bulamu olidda. Omanyi abayimbi njagala kibategeezako nti mulinga company because you are brands. A brand is like a company. Company zonna mu Uganda sinakindi ne mu nsi yonna zisinze kudipendinga ku bantu baavu. Bwe weetegereza nnamba y'abantu abaavu mu Uganda n'ogigeraageranya ku nnamba y'abantu abagagga, tukkiriza abagagga abaliwo batono tebasobola kugaggawaza amakampani ga njawulo olw'okuba nti ffe abaavu ffe bangi ennyo. Amakampani ago gatuganyulwamu era kyova olaba kampani nga Airtel esobola okudduukirira emisinde gya Kabakazi birthday run, okugema abaana obulwadde bwa Nalubiri oba buyite sickle cells, okuyamba ku bakyala ku kirwadde kya fistula bugingo kyeyalangira mukazi we Katuuti, kubanga bakimanyi nti bano abagula buddata obw'ebitaano be bangi, abagula airtime obw'ebitaano olunaku be bangi okusinga abagula ab'emitwalo 5 kubanga bw'obajjirawo abagula data ow'ebitaano abagula airtime ow'ebitaano n'obalekerawo abagula data ne airtime oba wa mitwalo 5 wallahi ojja kwesanga nga sales zeesaze, ojja kwesanga zisse wansi kubanga bakasitoma baabwe abangi baabaviira. So kakati kampani yonna efaayo nnyo ku muntu omwavu kubanga ekimanyi omwavu yagimakinga ng'ate n'abakozi baayo babeera baavu kubanga abaavu be basobola okukolera ku ssente ntono era emirimu gy'abagagga gitambulira ku baavu. Kyova olaba amakampani gafaayo nnyo ku bulamu bw'omwavu. Kakati gwe omuyimbi onga gwe brand ye ekigiwa ssente gwe guno omutwalo gw'osolooza ku mulyango. Buli lw'otalaaga n'ogenda Masaka wa Mutukula n'okomeyo ku booda n'okomawo buli kivulu ky'okola okikolera mutwalo. Tokolangeko ku Serena ya mitwalo 5 yadde emitwalo 10 kubanga okimanyidde ddala bulungi nti abagagga batono ate n'abo abatono abaliwo tebalina budde bwo. Bano abaavu abangi nnyo be bakufudde kyoli be bakutembezi ne bali ne basobola okukulengera ne bakuwaayo ku kasente walampe Bobi Wine kubanga bazudde nti olina amaanyi naye ng'amaanyi go gavudde mu bano bantu. Kakati mbuuza bano abantu lwaki toyagala babe balamu kubanga omusajja gw'oli mu kulumba yabadde ayagala bakasitoma abo bajjanjabwe basigaze obulamu osigale ng'okyayina omulimu lwakuba nti obongo oyina bwankima. Kyova olaba oyagala nnyo omugaati kyokka owagira abagenda ne basaanyaawo ennimiro y'eŋŋano. Tolaba nti oli musiru kubanga omugaati guva mu ŋŋano. Gw'oyagala okuba owakabi oyagala okuba omugagga kyokka abalina okubikufuula oyagala basaanewo, oyo ayagala bajjanjabwe ate omufudde mulabewo era omuzzeeko otandise okumuŋŋoola. Gravity obutujju tugenda kugumira abantu okuwalampa His Excellency Bobi Wine ate ngera nabo twabaziiza twabaterawo dda sseŋŋenge naye tetugenda kukkiriza beefaanaanyiriza bantu kumanyira His Excellency Bobi Wine. Era abantu nabagambye nti embwa nga temunnagiwa yugati enkima musooke mugiwa eryenvu. Bano be bayimbi be tulina mu ggwanga linaki, bano be bayimbi be tumulina mu ggwanga ng'asobola okuva ne reasoning capacity ey'ekyana ekito era afaananidde ddala bye bafaananya entegeera oli ow'omukabira Alan Skin eyavaayo n'agamba nti Bobi Wine bw'aba akakasa nti alwanirira bantu asooka atunda ennyumba ye, bw'amala okutunda ennyumba ye akolemu eddwaliro
adde ku zero nga takyalina kaalina then alwanirira abantu n'omubuuza senga ffenna babiri tubeera mu kinnya ani anaasikayo munne mitwe singa mbeera waggulu nga gw'oli wansi mu kinnya nenkugaka nkuweereza omugwa nkusike nti nedda okundaga nti onnumirirwa naawe soko jeno wansi mu kinnya idiots of highest order muweerera abaana sigambye nti nze nasoma naye nze nazaalibwa nnina obwongo ate nennyonka nnyo kati okuva lwekiri nti tosobola kumanya oba omwana gwenzadde alina obwongo weerera bw'alibaamu obwongo bw'aligattamu obusome kiriyitirira kyokka bw'otaaweerera ate neyeesangibwa nga talinaamu bwongo gulijabagira beba abantu ab'ekika bwe kityo okukakasa nti oli driver mulungi sooka otunde emmotoka olyoka otuvuga ate mbavugirewa oli mugi wa ddalu okutukakasa nti twenkanankana teera osobola otuvuga obulungi sooka otunde emmotoka ate mbavugirewa muweerere abazadde abaana kakati noono tasobola kwawula kwani alina kuzimba malwaliro kwani atalina kugazimba yakoze statement nti abantu tubalabye bazimbye amalwaliro basse kinnoomu bandisegirinya bwe yalizimba ali luddawa zaake yagaba bugabi mmere wano mu covid ne bamubba emiggo ne bamuyuza amatu. His Excellency Bobi Wine yayambangako ku gavumenti ebiseera biri era yakola ebivvulu bingi nnyo okuzimba amalwaliro okuyamba abayala Kyebamukozze yakola n'ekivvulu okuyamba ab'ebuduuda abaali babuutikiddwa ettaka era ebivvulu bye bingi nnyo ebyagulanga eddagala mu malwaliro kitegeeza nti Bobi Wine yali willing from day one okuyimirira n'omuntu wa Uganda olaba yayimirira n'omuntu wa Uganda ku lulwe naye singa alikwata mu ntebe y'eggwanga nga takozesa ssente ze ng'akozesa Samuel wa musolo kubanga olaba yakozesa ezize n'asalawo okufuuyibwa empewo ey'obwereere n'atambula ng'engendo ez'obwereere ng'alumirirwa muntu wa wansi kuba pikica singa ye yali atudde mu muttogo mu maaso twalizimbye amalwaliro ameka kusaabala gundi lya bwannannyini ate era sirabangayo malwaliro gali ku biiki busaabala ttaka lya bwannannyini si lya gavumenti ate era mu Uganda sirabangayo malwaliro gali ku biiki gwate omulwadde anaaba ali ku ccupa oba anaaba ali ku oxygen nga MV kalanga leyitawo edudume omulwadde oyo anaalama. Think beyond my brother. Lowoolezaako okusukka ku amaaso go we galaba era lowoozaako okusinziira okusukka ku sayizi y'obuwanvu bwo era lowoozaako okusinga ku sayizi y'emyaka gyo naye ate nesikunenya nnyo kubanga feesi wafuna ya nkima ate n'obwongo era still n'ofuna wa nkima. Kale tukole tuti nga bw'ogambye nti His Excellency Bobi Wine azimba eddwaliro totunyumiza amalwaliro agaliwo gamala gravity omutujju njagala otunuulire nnyo maama w'oyo njagala otunuulire nnyo maama oyinza okuba kati osobola omutwala mu malwaliro agali private osobola n'omujjanjabira ekkololo osobola omujjanjabira ku IHK osobola omujjanjabira ku case clinic naye maama wo naye yaliko mu G9 oba mu gavumenti egyasooka nga bamujjanjabira mu gavumenti weweebuuze singa teyasangayo ddagala singa okyamulina. Lwaki ffe bazadde baffe abatalina ssente oyagala bo baffe? Tukugambye nti emulago teri ddagala, tukugambye nti ekiruddu teri ddagala, nti amalwaliro agaliwo gamala ate n'eddagala gyeriri. Gonye kuwulidde ekiri mu nnyanja, gwakasalabanda akabeera ku lukalu, gwe enkima ebeera mu miti ate oyagala okuwakanya goonya tolaba ng'oliko ekikyamu ku bwongo. Kaakano nno nkwanguyiriza tukole tuti yogerako ne Museveni wo ffe taddamu tufata tufune ettaka tuzimbe eddwaliro erya gavumenti y'abantu nga siri akusasulira ebitanda eddagala na buli kimu n'emmere tujja giteekayo kubanga omulwadde alina okulya. Abantu bangi babeera mu malwaliro, omuntu wajjira mu ddwaliro lya gavumenti kitegeeza nti n'ekyokulya oluusi aba tasobola kyetuusaako kakati n'emmere ejja kubeerayo. Kati gwe yogera ne gavumenti efune ettaka lyetuguza, kale tetuwanaliwe efune ku ttaka lyayo lyetuguza nedda ekyo njogedde kinene etukwasa eddwaliro ly'erubowa eryagiremerera tugiwadde omwaka gumu
tugirage nti ekiremye gavumenti ate ffe tusobola okukiteekawo nti kyemubanja Bobi eddwaliro lya gavumenti eryerubowa mbadde nsaba Museveni olituwe ffe nga bannayuganda sijja naggaffe nga ab'enkyukakyuka kuba terigesa bankyukakyuka bokka tewali ddwaliro lyawa NRM abatinkiza Museveni mbeewuunya tewali ddwaliro lyammwe waliyo gye mugula sukaali nti wammwe ebitunyiga bye bibanyiga kakati eddwaliro lino ligenda kuzimbibwa bannayuganda eryerubowa tubalage tulimaliriza tulifacilitatinga bulungi nga tuliteekamu eddagala ebitanda amasannyalaze amazzi na buli kimu tubalage nti ffe tusobola kubanga ekirema ate abantu gavumenti tekisobola wadde nga bano abajega balowooza nti gavumenti ekigirema abantu tebakisobola era kyovula abava ku sayidi y'abantu ne bagera ku sayidi ya gavumenti ne beerabira nti ate abantu be basinga obugagga kubanga be bawa gavumenti emisolo era eggwanga omutali bantu ne gavumenti ebeera njavu automatically ne bwe mulibaamu ebyobugagga bimeka naye nga temuli bantu gavumenti eribeera njavu automatically abantu be bakola gavumenti tuwe eddwaliro ly'erubowa tulizimbe tulyoke tuve kuwono Ssenkima ate ntaaga yadde okuteesa mu lukiiko lwa Niigi nazze ku nsonga z'eggwanga mbona yateese Ssenkima Gravity omutujju gwe eyakwata maama w'omuto pannaye mbisirikira ebintu bingi era kati kino nkigambe nete mu byogere oyo omuvubuka enaakulabye mu kiwuunya maama we yalina sisita we nga bamuyita Agasa naye nga Agasa asingako katono mu kuba Gravity obanga ali mu myaka gy'aba Gravity bali mu age bracket yemu nga bwe mwabeeranga ne bamama muteewaka naye nga bamama mutaabo muli mu myaka gye gye mukaakati maama wa Gravity yalina sisita we gwe bayitanga Agasa n'amuleetaawo n'amusomesaako Agasa n'atuuka n'avubuka n'ava mu by'okusoma n'asigala nga akuuma waka nga maama wa Gravity agenza okulenga emyera maama wa Gravity ekiseera kyatuuka n'afuna akalimu k'okutunda walagi mu Soweto bwe yafuna sigambye nti nnumba mbabuulira kituufu bwe yafuna akalimu k'okutunda walagi mu Soweto bambi ngadda budde bwa kiro nnyo nga bw'omanyi omulimu gwa walagi gutambula kiro kaakati Gravity omutujju lumu alumba Agasa baali basula mu single room n'aligambye alumba Agasa mu kisenge kye naye baali basula mu single room n'alumba Agasa kafaliso ke Gravity omutujju n'agezaako okukwata Agasa n'akuba enduulu abantu ne bakuŋŋaana ne maama wa Gravity omutujju yennyini agenda okukomawo ng'abantu bakuŋŋaanye kyava abuuza ate ogubadde nga mutowe Agasa amuteerako n'amugamba nti baba ono bati kino maama wa Gravity kyava akola n'amugamba Waabu kuba by then baali bamuyita Wabuyu nga sometimes bamusalako nga bamuyita Waabu kyava mugaa Waabu okoze eki kino Waabu tukulidde mu Baganda empisa z'Abaganda tulina okuzitwala ne bwe kitabeere ky'Abaganda mbuulirayo mu nsi yonna omwana eyeebereka ku nnyina bwe mba nkuzaala n'ono aba akuzaala bwe nalita ono yaliddako gwakuna kitegeeza naye abeera maama wo era ne bwenfiira wano y'omu ku bamaama b'oba osigazzaawo okoze kyaki wabula mwana gwe oli mutujju kati gwabadde tamanyi erinnya omutujju we lyava ndowooza muwuliddewo okoze kyaki wabula mwana gwe oli mutujju awo wonna enaakulabye mu kiwuunya ne batandika okumuyitanga omutujju bwe yatandika ebyokuyimba kwe kusalawo okweyita Gravity naye olw'okuba abaali bamumanyi bangi nga Stepbone yali kalooli ya kibuga eronda scrap nga wanaye omutujju kwe kusalawo atwala erinnya omutujju naye ng'erinnya omutujju lyava mu kwebereka ku nnyina yenze yeekolera itongwa ngenze